Ababaka ba Parliament balemeddwa okutuuka ku nzikiriza ne Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ku ssente gavumenti zirina okuwa akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda ku bukiiko bwa LC. Ababaka ba Parliament baagala gavumenti ewa akakiiko k'ebyokulonda obuwumbi 15 obw'ensimbi za Uganda, naye Minisita Matia Kasaija ategeezezza nti okuggyako ku obwo busatu bwayongebwako ku obwo 7 obwali mu mbalirira y'omwaka guno okuweza obuwumbi 10 omugatte tewali ssente endala wadde akakadde akamu Minisitule y'ebyensimbi zeesobola okwongeramu. Bagende basale waliwo activities eziyinza okusalibwa era omulimu nkugambye ssente tezimalanga. Ffe ssente zetwewaddeyo obuwumbi 10 omusanvu buli mu budget ya Electoral Commission. Kubanga coalition zo twali tumanyize ko zigenda kola ki zigenda kujja nituteka mu sente mu budget nibasamu sente mu budget kati tujja kweta kule eyo mu Ministry of Finance wogere ko billion meka 3 kubanga mwayingiddemu ebya kulonda obukiiko bwani owabakyala mwe mulowooza sente mu treasury tugenda tujjeyo nga jjeyo nakaje omusenyu sente ziri mu budget zezo twine ebintu bingi ebyokukola. Electoral Commission yegambye eyagala onore obuwumbi 15 naye gavumenti egamba obuwumbi 15 tebulina. Twagala gavumenti etunule mu nsonga eno bakwate sente. Kino kijja ababaka mu mbeera nga bagamba nti bwe kituuka ku nsonga z'omuntu wa wansi gavumenti ekifudde kya bulijjo okwekwasa nti terina nsimbi ate nga kimanyiddwa lwatu nti gavumenti erina ensimbi zitalina kyakukozesebwa. Abaka balumizza nti gavumenti bwe beesobola okubeera n'obuwumbi 200 okuddukirira omugagga omu mu Kampala Sudiru Pareria tewandibadde buzibu bwonna kwongerako obuwumbi 5 kweze 10 ezeetaagisa okutegeka okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo. Twetaaga kukkirizigana ne gavumenti oba tulina ssente oba teziriwo oba zimala oba tezimala. Already gavumenti etuwadde billion 10 ezo kulondesa obukiiko buno naye Electoral Commission etuwadde budget ya billion 15. So twetaaga tutuule tukanye ku nsonga eno. To reduce again from 35 to 7.7 billion to 10 billion. I think to me I want to qualify my statement that the government is not serious. Obukiiko bw'ebyalo bumaze emyaka 16 nga tebulondebwa wabula abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akakadde Dr. Engineer Badru Kigundu azze akikkaatiriza lwatu nga gavumenti bwe badde bawa obusente obutono. Ng'ebyalo ebiri eyo mu 7,449 bikyalindirira okulonda obukiiko obufuzi akalulu kano kandibanga kazze mu kigo ewezinge nanti Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ategeezezza nga bw'alina obuwumbi 10 bwokka okutegeka okulonda kuno wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kali kakola embalirira ya buwumbi 15. Stephen Triargayo, KTV, Amalindiri.